ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform obutongole kirangiridde ekifaananyi ekigenda okukozesebwa omuntu waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert okunoonya akalulu ka bonna aka 2021. Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Omukolo gw'okutongoza ekifaananyi kino gubadde ku ofiisi z'ekibiina e Kamwokya nga mu kukitongoza abakulu balabudde akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda obuteesuulirayo gwa Naggamba wabula bakuuma ebipande ebigenda okutimbibwa obutayuzibwa bajambula. Tukubiriza poliisi obutatucyankalanya bazze nga balaga empisa embi. Ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi nga babiwanulayo ate ebya Mwami Museveni poliisi n'amagye be babitimba. So katusuubire nti poliisi tegenda kucyankalanya kaweefube ono, ebifaananyi bino tugenda bisindika bigenda kubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okuyuzayuza n'okutimbula ebipande by'abeesimbyewo naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti be baana baliwo ensangi zino ng'ebimu bitimbulwa poliisi egamba nti biba bitimbiddwa mu bifo ebimenya amateeka. Ebipande ebyabeesimbyewo ebisiikiriza babijjawo naye olina obuvunaanyizibwa okujja n'olubikiraiminga okuva eri poliisi. So omuntu yenna amaze okunominatingibwa Electoral Commission aba aweereddwa eddembe ery'okuba nti no ye muntu omutuufu eyeesimbyewo, so aba alina eddembe okuba nti naakozesa ekipande n'akissa wa waayagala kasita kiba nga kikwatagana n'amateeka aga City Council oba gavumenti eya wakati. Ku nsonga eno mu kwogerako ne Terefayina olunaku lw'eggulo omu ku beegwanyiza entebe bwa President Elton Joseph Mabirizi obuzibu yabutadde ku kakiiko k'ebyokulonda akatakoze kimala okuwa abantu bonna ekyanya okuzannya ebyobufuzi nga bwe basaanidde. Obunafu bwako buli mu kubanga tekeetengeredde tekasobodde kuyimirirawo ku bwako. Bw'abanga byabakamaga ndi nnyimiridde ku lwange kati aveeyo avumire ebikolwa bya poliisi, aveeyo alabe ng'ebipande ebyo bikuumibwa. Amaanyi lwaki bagateeka awalala? Kamera zijjudde, ani ayinza obbabula atimbulayo ebipande ebyo babakwate. Ekifaananyi ekitongozeddwa kijiddeko omubala oguvuga nti Uganda empya mu lufuutifuuti ekivvuunulwa nti The New Uganda nga abakulu bagamba nti kano ke kaseera buli kintu mu Uganda kikyuke olwo bannayuganda beeyagalire mu nsi yaabwe nga n'ebirimu byeyagaza. Twagala kulaba Uganda empya mu buli ngeri, twagala okulaba obupya mu byefuga by'eggwanga lyattu lino, twagala obukulembeze obujja, twagala okulaba nga mu byenjigiriza wabeereyo obupya, twagala ebyamalwaliro ebyobulamu nabyo bibeere bijja. A new Uganda, a Uganda which works for all citizens, a new Uganda where citizens are equal before under the law, a new Uganda which respects the rule of law and constitutionalism, a new Uganda where I am free to put on this beret without fearing any repercussions, a new Uganda where the media is not threatened and censured and forced not to report any matters, a new Uganda where corruption is not the order of the day. Nopo evumiridde ebikola by'okukwata bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya ebyeyongedde nga bano balaze n'abaana abato abalumiriza okukwatibwa abakuumaddembe ne basibirwa mu makomera g'abakulu ekitakkirizibwa mu mateeka. Just know there were mothers, there are people who were pregnant, women of different backgrounds, tough, humble, but I thank God I managed to survive that situation. Though we were confined for over 5 days without getting out of the room, the condition was bad, no sanitation, hygiene was very poor, sleeping on the floor. Nakangibwa nga ndaba n'endoboozi oba balabika balowooza oba nkwesa ekkoni munda muno, neneewuunya n'endowooza oba bagenda kumpulatingamu mundu, ebirowoozo byajja bingi n'endobooza kati ngenda kukola ntya bwe bantwala gye simanyi. Mu kaseera kano Nuupu etegeeza nti essira egenda kulisimba ku kuteekateeka manifesito yaabwe era mu kaseera katono bajanjulire bannayuganda. Munnayuganda